Embeera y'okuzza abaana ku masomero omwaka guno buli muzadde mutunuza bubwe, abamu batunda byabwe, abatalina kye batunda beerippa ku balala okusobola okubayambako. E Kawempe mu zooni ya Kisowera, abazadde n'abayizi bakedde ku yafeesi ya Ssentebe w'ekyalo kino n'ebikozesebwa ku ssomero okuli emifaliso ne Keesi nga baagala abeeko bw'abayamba abaana baabwe okudda ku masomero kubanga embeera ebayinze. Tetulina buyambi, tuli bubi. Abaana baffe bali waka tebalina buyambi, abaana bakuze emyaka ebiri mingi ate naffe tetulina busobozi, tetukola. Yensonga lwaki tuzze wano okukabirira kyeyamaani waffe w'ekitundu. Ekitundu kye tulimu kibi nnyo, abaana batudde emyaka ebiri, abaana batwonooneseeko, abaana bafunye embuto, tetulina busobozi busobola kukuumira abaana wakaawo nga tebasoma. Batabani bange baafa ne bandekera abaana, nina abazzukulu 12, abamu baafa COVID, abamu baafa siriimu. Kyokka Ssentebe mu kwanukula ategeezezza nti naye talina buyambi bw'asobola kubawa ng'omuntu. Era wano Fred Kangave owa Kangave Education Center adduukiridde abazadde bano n'obuyambi bw'ebikozesebwa mu masomero. Chairman tuli bubi. Ate naye gwe bagamba sikola tebatuwa musaala. Abazadde bagamba twalonda abakulembeze abafuna omusaala lwaki tubonaabona. So ne mu nsonga eyo kubiriza abakulembeze bannange monna gye muli abafuna omusaala tekaseera tebekerezeeko n'enkwatibwako kyenva nsazeewo mpa abaana 12 bursaries okuva mu P1 mpaka senior 6 nga basomera bwereere. Tugenda bagulira uniform, tugenda kubakolera buli ekyetaagisa okulaba nga abaana bano basoma. Ate okuvaako mu disitulikiti y'e Ssembabule, omubaka wa Mawugula South Namugga asinzidde ku mukolo gw'okusabira abaana abazze ku masomero oguyindidde ku ssomero lya Yellow Secondary School n'ategeeza nti embeera embi ereeteddwa omuggalo tekomye ku kukosa bannannyini masomero bokka wabula n'abazadde, bw'atyo n'asaba gavumenti okutema empenda okudduukirira ekisaawe ky'ebyenjigiriza. Mukimanyi bulungi nti embeera yeekanamye. Abazadde, abaana baffe, gavumenti, abasomesa, bannannyini masomero teri yabitegedde. Tetunnabitegeera. Njagala tulwanise ebintu bisatu wano wammanga, obuli bw'enguzi ku mitendera gyonna. Ssentebe w'Eggombolola y'Emitete Beekabyayi alaze obwennyamivu olw'okuyisa abaana mu bibiina okugenda mu bibiina ebirala ate nga tebabisomye n'ategeeza nti kino kyolekedde okukosa abaana mu nsoma n'entegeera yaabwe. Bagambye yabadde wappi wano agende muki muteeka okuzzaayo abaana baffe ku mulimbo ekyo nga kigenda mu maaso muteeka okubuulira abaana nti ne P1 yabadde ya mugaso. Ate yakulira essomero lya Yellow Secondary School Musa Lubega akubirizza abazadde okwerekereza mu buli mbeera yonna bawerere abaana baabwe. Omubaka obeereyo mu Parliament kubiriza gavumenti esale ku musolo gw'amafuta, esale ku musolo gw'ebintu ebikozesebwa, abazadde basobole okulaba nga bibangwira batwala abaana ku ssomero.